Kulunaku olwaleero njagala tutunuulire ku bayimbi baffe ab'eggwanga Uganda. Lwaki baavu ate nga mmwe ababawagira mulowooza nti balina ssente? Lwaki basabiriza? Lwaki babeera buli budde bo tebabaawo na ssente? Lwaki tebalina investments? Lwaki tebalina investments? Lwaki balabikiranga mu kulabikanga abalyamu abawagizi baabwe enkwe? Lwaki be balaajananga buli lunaku? Betuwulire wa Gen.Muhoozi, betuwulire wa Gen. Salimu Sale, betuwulire wa Gen. Museveni. Lwaki abayimbi baffe bo tebalina ssente? Era lwaki balowooza nti oli bw'azimba ennyumba aba amaze? Mawanga amalala abayimbi balina investments, balina zi bizinensi nga bakimanyi bulungi nti singa awummula okuyimba oba endongo nga tekyatambula bulungi ajja kusigala ng'akola emirimu emirala. Mu Uganda lwaki kino tekiriiwo? Njagala tukube ttooki mu bayimbi baffe ate tubawe n'ekyokukola kubanga weekiri, tubawe n'amagezi. Kubanga abali eyo omuyimbi bw'akola video n'omulaba ku TV oba ku YouTube ng'ogamba bannanga ayina ssente. Nedda, abayimbi baffe baavu. Ate ng'ekisinga okwewuunyisa be tuyita abanene be bamu kubalabikira mu mbeera z'okusabiriza oba be balabikanga abasabiriza. Njagala tukube ettooki. Tugenda kutunuulira abayimbi bwe bakola omulimo gwe gumu naye nga bava mu mawanga amalala. Tugenda tunuulyako okuva mu Europe, tugenda tulako ku bayimbi mu America, tugenda kulaba Akon. Then tugenda kujja mu West Africa tufuneyo Wizkid. Tujje mu East Africa tufuneyo Diamond Platinum. Then tuweeyinge n'abayimbi baffe abawano. Era tugenda kutandika ne Akon. Then mbabuulire abayimbi baffe beeyita bweyisi nti bagagga naye nga tebalina kye balina, ne bye balina bikoma ku bo. Abaana baabwe bayinza obutabiganyulwamu. Kyova olaba buli lunaku basaba ssente zibayisa mu lunaku. Bagenda wa Gen. Sale kufunayo zaabwe bavuge emmotoka ey'ebbeeyi nga yamaze. Tatunuulidde future y'abaana be n'abazzukulu be. Ayagala kulya leero. Lwaki abayimbi baffe batunuulira kulya kwa leero tebatunuulira nkya na industry bagenda gireka batya? Abajja babalabirako ki? Tugenda kutandikira awo. Njagala kubeebazaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera, abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo, abaana abali e Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, mwenna mbaanirizaako mwebale kubanga mutugoberera, abali mu mawanga ga Europe, America, Bungereza n'amawanga amalala. Ate wano mu Asia, China, mwenna tubatumiddeko. Bwe tubanga tugenze Turkey wano ku lukalu lw'omuddugavu, banna Uganda mwenna gye muli bannange mbaanirizaako mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mulaba omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Njagala kukujjukiza jjajja mu malansonga kuba ku namba z'essimu eziri mu langi eya black ku mukono gwa right osobole okubanga akumalira ebizibu bingi ebituteteganya mu nsi. Oyina gw'obanja nga yagana okusasula, oyina bizibu bya kika, kuba ku namba ya ssimu jjajja mu malansonga abimalanga. Ate mu ngeri y'emu yagala okulanga naffe kozesa enamba ya simu eri mu langi eya green yawo osobole okuba ng'ontuukako bizinensi yo tugikube abantu maaso. Mukwano gwange bagimanye bulungi nnyo. Tugenda kutandikira wano. Tugenda kutandika n'omusajja muyimbi amanyiddwa nga Akon era nga musajja mu Senegal. Akon y'omu ku bayimbi benjagadde okujjirayo. Lwaki mukujjiddeyo? Kwe kuleetera abayimbi baffe kiki kye balina okukola nga tebannaba kuttattana mannya gaabwe geeyingiza mu byabufuzi ate ne babyeyingizaamu ku sayidi ebaawula n'abo ababazimbye obbafuula ab'amaanyi. Ntandise ne Akon. Abayimbi baffe obuzibu bwe balina buli bumu. Bwe bafuna amayumba tebaddamu kulowooza kirala, balowooza kuvuga mmotoka za bbeeyi. Emmotoka si asset, ennyumba asset, naye ng'oyina ezivaamu amajja oba ejjamba.
kakati bano bayimbi bannaabwe bo basukkuluma naggabe tugenda tandikira wali ku Akon mu ggwanga erya America nenga Akon musajja mu Senegal. Kakati abayimbi baffe bayina label oba label. Yes, nga bono gamba Chameleone ayina Rion Island, Eddie Kenza ayina Big Talent, Bebe Cool ayina Gargamel, Bobby Wine ayina eyitibwa Firebase. Kakati bano buli wayogera ku label ayogera ku eyo, naye label tekitegeeza nti neina kole ekyo kyokka kubaamu oyo muyimbi. Njagala tulabe label y'omusajja amanyiddwa nga Akon. Label y'omusajja amanyiddwa nga Akon kuliko ebintu ebyenjawulo. Kuliko Econic, kuliko BMG, kuliko Atlantic, kuliko Convict, kuliko Con Live, kuliko Universal Motown, kuliko Republic, kuliko SRE, kuliko Upfront. Zino zonna ziri kule beji kyokka zikola ebintu byanjawulo. Kuliko film, kuliko managing abayimbi, kuliko ebintu ebyenjawulo. Wano mu Uganda tusigaza kimu, label Rion Island, label Gagamero, label tuinako Eddie Kenzo. Ndoza Eddie Kenzo inako timu y'omupiira. Yes. Kakati nga tukyali ku Akon, ene manyidwa nga Convict Music yegatta ne Con Live Distribution ekoza abayimbi. Buli muyimbi gwe ngenda okwogera oyinza okutya ensi. Ekoza omuyimbi amanyidwa nga Lady Gaga, ekoza omuyimbi amanyidwa nga T-Pain, R-City ne French Montana. Bayimbi b'amaanyi bava mu Akon ng'omuntu ne Convict Music. Mu ngeri yemu Akon ayina project ezireeta ssente, ayinvestinga mu kye bayita ayina project egenda maaso eyitibwa Akon Lighting Africa. Akon Lighting Africa ali mu kuzimba bibuga. Akon City ewaabwe Senegal kijibwako engalo guno omwaka. Nkulaga abasajja gye bajja ssente mu bifo ebyenjawulo nga ne bw'aba tayimbye omwana we tagenda kwegomba. Abaana bajja kubaako ne bye batandikirako. Akati Akon City ekibuga kijibwako engalo leero ewaabwe Senegal. Mukimanyi bulungi yali ne wane e Uganda ne bamuwa ettaka era agenda kuzimbako Akon City nga ne ssente zikola mu kibuga ezo zize Akon Coin. Abasajja bakola investments wane Uganda. Omuyimbi tafaayo, ye kasita yeeraga bamuwadde emmotoka, kasita yeeraga azimbye ennyumba, ebisigadde tebaagala kuyingirya bizinensi kuba na bizinensi. Okuyimba mulimu naye ate gumala ne gukeewo oba ne gunafuwa kiki kyokola. Njagala tuve wa Akon nkuleete mu Afrika yaffe. Njagala kino nkireetera abayimbi baffe babeeko kye bayiga, bave mu kusabirizanga obusente. Njagala kuleetewa omwana mulenzi amanyiddwa nga Wizkid wali mu West Africa. Wizkid is a Nigerian youngster. Wizkid, wetwogerera Wizkid, ezimu ku business za runninga mulimu gold. Agula n'okutunda gold Wizkid. Era nga kino kimuwa ssente empitirivu. Bwe yali ayogerako n'olupapulo lumu wali mu ggwanga erya Nigeria, yagamba nti I invest heavily in gold to secure my future. Kwegamba ye future ye owuli atanyega ku bya music yamututte mu business endala. Mu ngeri yemu Wizkid ono ayina contract ne banka esinga okuba ey'amaanyi mu Nigeria eyitibwa UBA. UBA buli mwaka emuwa $1,000,000 mu za Uganda buli mwaka Wizkid afuna ssente ezisoba mu kawumbi akalamba okuva ku banka eno. Just ekifaananyi kye okulabikira ku signposts eza bank afuna akawumbi ka ssente buli mwaka akasoba. Kakati
eyo ye West Africa n'engeri gye bakolamu ssente zaabwe owuliranga bayimbi ne bayingirira zi bizinensi okwewala okusabiriza. Bwe mba nga nvuddeko eyo njagala kuleeta mu East Africa, nzija nkusembeza ewaka mu East Africa. Mu East Africa tugenda kulondayo omusajja amanyidwa nga Diamond Platinum. Diamond Platinum musajja mu Tanzania. Diamond Platinum muyimbi, ekyo tetugenda kitwala nga nsonga n'abe Uganda bayimbi. Naye ayina gye bayita lebo eya Wasafi. Kati lebo ya Wasafi eriko ebintu ebyenjawulo. Kuliko Wasafi Record, kuliko Wasafi Radio, kuliko Wasafi TV, kuliko Wasafi Airline. Abajjukira obulungi nabakolera story nga mbalaga nti Diamond Platinum yali asemberedde okugulawo airline. Do you know what it means omuntu okubeera ne airline? So wansi mu lebo ye ffe gye tutwalanga Rion Island eya Chameleone oba Gagamere ya Bebe Cool, wulira ebintu ebiri ku listi ya lebo ye, Wasafi Airline n'ebintu ebirala. Yomu kuliko ama TV, musajja owulira nga ainvestinze sente mu bintu ebigenda okubeerawo nga biwangaazi. Tuvudde mu East Africa tuzze wano ewaka e Uganda. Waliwo neeyambuuza nti ng'oggyeko ennyumba Bebe Cool z'ayina, bizinesi ki gy'akola? Muganda wange eyinza okubeera enzibu kubanga tezirabikako. Wano njagala ompeyo omuyimbi gw'ogamba nti ono ayina yakola TV yino, batugamba eya Chameleone, tugirinze. Njagala ngambe nti omuyimbi gundi ayina kino, mbutuufu ojja kwesanga nga tewali. Ife ze tufuna ze tubala. Ng'oggyeko Bobi Wine muleetedde wano olw'ensonga nti ebintu bye tugenda okwogerako yabifuna muyimbi nga tannajja mu byabufuzi. Kitegeeza mu Uganda mwandibanga mulimu omuyimbi ng'omu oba babiri, actually weebali ba Misa Kisemakola, Geoffrey Utaya, bayina The Hotels, Misa Kisemakula, balina Ronald Mayinja, ebibye yabitunda ebimu emabega kaawo. Kati Bobi Wine ayina ebintu ebitegeerekeka. Tukimanyi bulungi nti nga muyimbi yazimba n'ateekawo Semakokiro Plaza, nga muyimbi yazimba yagula beach eyingiza sente newankubadde bagikwatamu, nga muyimbi ayina farm ezireeta kasente, nti ne bw'aba avudde mu kuyimba ayina wasobola okujja 10. Abayimbi abalala byakubuzaabuza. Kyova olaba bwe batuteeka mu lockdown bakaaba nga naawe munnayuganda yali ali mu bizinesi ye endala etakola nnyo, tewakaaba kwenkana bayimbi. Basabanga ssente. Kati ekibuuzo kiri nti kiki kye balina okukola okulaba nga bawona okubeera mu layini esabiriza? Kuba ekibatutte mu byobufuzi tebaliyo nti baagala. Ekibatutte mu byobufuzi bwavu. Bwe babeerawo ne babayita ne babagamba mumanyi olaba baakaabiranga mu lockdown ate kati nga babayise, kiki kye basobola okukola? Bagendayo kubanga balina ke bajjayo. Naye nga mujjukire abaabakola be bantu, abaabazimba be bantu, bakonsuma ba music yemmwe, abawagizi, bafaani. Kakati tebabatunuulidde, bakkiriza n'ebitiibwa byabwe bigwe. Bakkiriza n'ebitiibwa byabwe bigwe. Kasita baba nga bagenze bafune akasente. Olwaliro sanga omuyimbi ng'ali ku TV avuluga abafaani olw'okuba yagenze wa Gen.Muhoozi n'amuwa akasente, yagenze wa Gen. Salim Sale n'amuwa akasente, yagenze wa Gen. Museveni n'amuwa akasente. Waliwo kibayita okuwalampa n'otuuka kasolya n'osamba eddaala mu kukogenda kudda otya.
abaffe singa bakozesa ate nga tubiraba nti babakozesezza bangi ne bamala ne bakasuka eri ne bamala ne bakasuka ko bano abayimbi abalala boolaba wano ojja nakwesanga nga Eddie Kenzo abasinga kunyingiza naye mu music njagala otandika okugoberera Eddie Kenzo ku YouTube kuno genda okole research ku video ze emabega keri Eddie Kenzo yatekangayo video mu wiki emu yabeeranga mu mitwalo 5 6 olwaleero osobola okgenda video ng'emazeeyo omwezi ng'ekinene nnyo erabiddwa abantu emitwalo 2 kino kyentegeeza nti bagenze ne beenyigira mu by'obufuzi olw'okwagala ssente ate nga badde n'omukisa ogukola ssente ze bandi investinze mu bizinensi endala oba busuubuzi oba biki ne baba ng'omuntu tasobola kujja n'akuggyako ekitiibwa kubanga akuwa ssente n'akuggyako ekitiibwa kubanga akukozesa ye byawulira ayagala kati bano bakkiriza kubanga baalemwa okutegeka ezijja ze bakwata programu eno eteekebwamu Kawuka Delic Investments ssente era nga basangibwa wali ekisaasi okuliraana step by step nti abayimbi mawanga amalala baina management eziba managinga mu bimu bye basinga okufa ku muyimbi kwe kakasa nti nno ayina ssente mu Uganda ojja kusanga omuyimbi nga yakomandinga manager kubanga ye tagambwako ye muyimbi yayina erinnya manager ngamba ki mawanga amalala manager asobola n'okugaana omuyimbi okuyimba okumala ewiiki n'omwezi kakati wane Uganda osobola okugaana kamiliyoni nga gwe manager we tayinza kugambira ogamba ani bebe cool nti toyimba ani gwoyinza okugamba so wano bingi ebiremeseza abayimbi baffe naye ng'ebimu kubisinza okuba nga bibalemesa eddala ennyo kwe kubeera nga bejjako ekitiibwa naye ng'ekireese bino byonna kulemererwa kwetegekera na kutegeka kubanga abayimbi abaluddewo akaseera mu kiseera kino yandibadde ne zi hotels ze amahotel ne gomanyi hotels zimeka ez'abayimbi wano ng'ogyeko Bajjofre Utaaya ayina Dabani Hotel wali enajja nankumbi sijja kumenya bintu byabwe naye bano abayimbi boolaba abali mu butaala abaddukira ewa Gen.Muhoozi abaddukira ewa Gen. Musali Gen.Muhoozi ojja kwesanga nga bandibadde balina kibayina ne balemererwa okutegeka obulamu ne babuzza mu kuvuga mamotoka ga bbeeyi na kulaga matiribona ga nnyumba ge basulamu emmotoka si asset ennyumba osobola ogitunda ng'oweddemu kati ekirungi kwe kuteekawo n'osettinga business nkulaze Akon ebintu byalimu project zakola zireeta nnusu ku nnusu nkulaze Wizkid ali mu gold tekigyeko kuyimba kwe agula na kutunda n'okubeera nga adiringira mu mataka nkulaze Diamond Platinum ali mu bintu nti ne bwawummula asobola okusigala ku WhatsApp radio ne TV at the same time nga controllinga ne airline ye WhatsApp airline mu Uganda abayimbi we balwala tudduka misinde kufuna we tuwoza mmotoka tubajjanjabe bassebo ne bannyabo bo tebasobola kweterawo kintu kyonna kambateere wano saba mukama abankumire mbere bulungi peace and love